kino kye bagamba nti Uganda kitandise okunnyumira okuva ejjo bachali n'abawagizi ba Alien Skin babadde bamuvinga narrative ku social media mbu Alien Skin yawambiddwa. Byatandikiddwa omukulu amanyikibwa nga Ibra Kabadia era n'ategeeza n'agamba nti omuta releasing bozi waffe mu ssaawa nga zizo tugenda kyankalanya eggwanga. Now another person has also come out, omuyimbi amanyikibwa nga Fiki Gaza avuddeyo n'awa poliisi nsale singa Alien Skin yaba talabiseeko bagenda kukola ekitagambika okukogasa abawagizi abatadde threats ez'enjawulo ku mikutu egy'enjawulo. Naye I think this should be like a caution. It should be like oba nkiyite ntya kuno kubeerenga kusoomoozebwa eri poliisi nti singa abadde foot soldier avuddeyo n'akola such a statement right now singa ali munda. Yes, these people wabanga omuntu obe yawambibwa, it is true, they have a right. Era nabyeko clips obumu ku mitimbagano nga abantu abana abafango ne beekalakasa batambula on street, they are like 10, 15, 20 people nti kyali waabwe tebamulabako. Naye njagala owulize ebigambo Fiki Gaza byayogedde nga abanja Alien Skin. Fiki Gaza agambye bw'ati, katukomewo. Bale boy buli postinze muyongera ku postinga kuba kati akaliro tu anugia Afrika muniga bandi mujjeyo ne balaga bati geza ko kubira omulanga tetwina kyetulaba waba mutade basement bagamba ko muniga bamutade basement tumayi tutyoke mafia no basement ne bamubuziza tetumanyi jali kati ubako myawo ngata kyawera enchega tesome n'okubanga yafunidde nange taano we mukire kati wafunire ebizibu kale ne tugamba nti mu ababadde bamunoonya kiwaniki ebyaddala no tugenda teekawo justice eyaddala justice yeetagisa eyaddala mafia tumanyi wajjali justice yonna gye bamukwese bamugjeyo justice yeetagisa batamu bino ebintu basobola okujjalo ne balasana baza ati ebintu byakusaaga ola ate ebintu by'omuzanyo bandi bitutteko awalala ne bafuna ekyokola ne bakomawo nga biwedde wabula saaga tetumu biseera byakusaaga saawa eyo mulabe olunaku lwanca twasamya ffe tuli bako naawe tetuli handola paka wetutuuka ku kabejja waggulu kati ojja genda okweka mugenda kubirabako Alien Skin waatalabika mugenda kubirabako mwana kati omuyimbi w'eggwanga tutandike munoonya nga banoonya empiso tumunoonye nga banoonya empiso waba alina emisango wemba mwamukwata mumukomyewo mumuteeke mu kamera mulage nti mumuyina mumuvunaana emisango
buli mwana wa Fangoni soja ghetto youth yenna mubeere steady. Mubeere steady. Mubeere steady buli Fangoni soja oli. Fiki Gaza abawadde 24 hours. 24 hours. Zawadde Uganda Police. Ngemaze otubuulira alien skin aliriddawa. N'ekirala bifingako yaka akafaananyi ako akafaananyi ekyo ekifaananyi kitambudde nnyo ku social media leero nga bagamba alien skin bamulabyeko ku booda. Ekyo ekifaananyi kikadde. Ekyo ekifaananyi bikadde ebyo. Ndabye video ze basinze okuntaagingamu nga bagamba mafia boss bamulabyeko ku booda, ebyo bikadde. Eyo video nkadde era temubikkiriza. Osanga oli ng'akoze video ng'agamba mbu ate mwemulirewo. Ezo video nkadde nnyo nga w'okiwulira. Ndabye abasinga bakoze eyo video bwedda bazintaagingamu. Video nkadde. Tewali mafia boss we yalabiseeko ne luno olunaku lwakubiri. Mwana oli muyimbi wa ggwanga ensi emwetaaga. Okategeera. Si muzi wa misango. Fiki Gaza Uganda Police agiwadde essaawa 24. Babirabanga ebyokusaga naye bagenda tuuka nga baagala ozikiza omuliro nga tebalina ngeri gye baguzikizaamu. Ku nsonga y'ako akafaananyi abasinga bakakozesezza leero. Sofa ndabye video nga ziringa 2. Ebyo bikadde. Eyo video nkadde nnyo nga w'okiwulira. Eyo video nkadde nnyo nga w'okiwulira era temubikkiriza. Kati Fiki Gaza waba yawadde Uganda Police essaawa 24. Wabula nze kengezaako olabula. Uganda Police Fiki Gaza wanagezaako kukunga ba ghetto youth. Mulinzi obutasobola bakkakkanya. Fiki Gaza wanagezaako kukunga ba ghetto youth. Bafangoni soja bonna. Mugenda nno kwagala
okuzikiza omuliro nga tekisoboka. Ate buli fango ne soja ali eyo kasita owulira nti tulina olukuŋŋaana nkusaba otuuke mu kifo kye tuba tugambye. Kasita onalaba vidiyo nga zigamba tugenda kuŋŋaanira wano tottira muntu ku liiso wabula omutiitiizi sigalayo. Ali Mafia Boss yagamba tuyina emitwe minene tuyina emitwe migumu tetufugika. Mwagenze ne mukwata Uganda's asset enkambwe nno. Alien Skin gwe mulaba si wa bulijjo yakola gavumenti mu gavumenti. Alien Skin yakola gavumenti mu gavumenti. Alien Skin yakola gavumenti mu gavumenti. Mumujalozo Alien Skin wa bulijjo ne yakola gavumenti mu gavumenti. Mujja genda okwagala okukakanya ba ghetto youth nga kiri too late. Otherwise mwandiyogedde Alien Skin gyali. Boy ffe twekwese ahogera mwogere. Teri yekwese bwe jagenda olowooza nti twekwese mayini gabirala munno. Ogenda kirabako national shutdown. Ogenda kakasa nti Alien Skin yakola gavumenti ye. Anti awo ogenda okulaba nti buli kimu tekikyatambula. Mugenda birabako nti bya ddala. Mukwata muti omuntu ne mumubuzaawo. Icon, I want to send you 50 for some grab. Anti we mugendo birabira ddala nga bya ddala. Mwandiyogedde Mafia Boss gyali before 24 hours. Mutemulabangako n'aba ghetto youth bali abaddala. Temubalabangako. Wahulabeko gwe omuniga ng'alina eriiso mu nkwawa. Kredi gye baleko. Kale nyabo naawe gye bali. Mbadde gya kuterako ekisiko ofuneyo ku gundi ku bibanga. Teekako. Erama eri kubayo. Kanju kusomere wano. Nkwaya mobile money. Oiwe.
Yecha? It is 0707. 07? 07. 0707 67. 67 16. 16 21. 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Manyachi Isima. Kale Kale. Boteka ko ngamba. Kale Kale nyabo. Mwandiyogedde mafia boss gyali. Wamwa mututtewa mumujjeyo kale mumutwale mu kooti. Ne bana abaagala sente meka tujja mweyimirira tujja zisonda. Tugenda kweyiwa ku makubo mayiniga. Mugenda birabako. Binono bigenda babya ddala. Mugenda no birabako 24 hours. Zizino saa 6:45. Mugenda birabako temulabanga kumwe ku maniga baddala mmwe. Gwe. Olabeko muniga gwa talina nnyindo. Olabeko muniga nga nnako magumba. Mwe. Tugenda mu national shutdown Kimeke waatalabika. Binono bya ddala. Gwalowooza nti si bya ddala. Egwa atali ghetto yuti mugenda birabako. Nkugambe ojjukira Bobi Wine. We baamusiba. Ensi yonna n'ekyankalana. Kati mayini gogenda kakasa. Nti alien skin ali worldwide. Ogenda kakasa nti ojja na kulabako bafango ni soja nga ne mu America bataddeyo riots. Wetu nono wetu tandika. Waliwo anteereddeko wano sente $200 n'abampa sente nga gwe oli azimpa ongamba n'enkuwa ennamba ojja teeka kulongo namba tiwaliwo n'ataddeko $200 nanteerako message buy data. Thank you so much kwakuba tongambye gwani bulaza. Binono bya ddala mwana ffe twagala mafia boss. Twagala atukube embali. Ye asset ya Uganda gye tuyina atukube embali. Tunyumirwa nnyo mwana we ng'omuyimbi waali nga gugenda kubaala omuziki. Si kubeera mu dduka mwana. Ono alien skin. Yakola gavumenti mu gavumenti. Ati alien skin yasobola olaba omukulembeze w'eggwanga nga tayise mu opinions